gino gye emitwe gy'amawulire ku ssaawa zino 12:00 ez'akawungeezi. Ng'omusomi ndi Joshua Lyeza Isabirye. Paalamenti eva kutyama mu lutyamu olw'endawulo okusiimira nga yali ku minisita omuto w'ebyendegeresa ebisookerwako Joyce Mpanga eyafiire. Ba MP ab'oluuyi oluwabula leero bavakwira baatyamisa mu lutyama lwa paalamenti. Minisita w'ensonga edda Pulezidenti Mireba Balanda ava kutongoza ntegeka daakubunisa manifesto ya NRM eya 2026. Ate MP wa Nakaseke South Paulson Rutamaguzi Semakula akolokoita endogera ya Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ng'ali kulumba Bungereza ne Bumerika olw'okulabula ku by'ebyobwabwe obulumbagani obw'abaakalina nali yakoba ati Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni aleke kweduukerezaawo ategeere nga bale bamuwula. Ebyo n'ebiwulawo by'oba olinda embuyuduvu ku ssaawa endala eyakanzimyenzimye.